Demo official najo sinzira kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga ofuna videos ezifaanaganako bweziti tuli pad by banafa ba Rosemary Beddings bagenda basanga wali kasubi ku bitaala kukikirira mu kikoni ku kizimbe kya Princess Complex omwaliro ogwokubiri wogenda kubanga atobasanga gwetaaga ebintu ebyo mu kisenge byonna wetaaga blanket wetaaga masuka wetaaga duve wetaaga towels byonna nga bw'obyagala ogenda basanga wa ku Rosemary Beddings okusobola kubanga atumanya ebisinga ate nagamba buli wagera Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian omuzanyi mu Aromatic Entertainment so genda wagira omuzanyi wo ate asobola okubeera nga ate naye abeerawo kale awo nga tuvuddewo banafa ba brand shoppers basangibwa Kabalagala ku kikube kiyingira mu Tripati Mazima Mall gwe yeetaaga engoye eziri original ez'abaana okuva mu mawanga gonna agenda ku brands shoppers Kabalagala bakutunza ebintu ebiri original okuva mu mawanga agasalawo brands shoppers Kabalagala bayina makeup w'abakyalo omulungi bayina perfumes ennungi n'ebirala bingi nnyo enabagira ku screen ejo okubako okusobola kubanga tumanya ebisingawo Arapex Adhesive Cement Asphalt Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate na Aisha Foundation ku bintu bya basale naawe oyagala okubanga atowandiisa abaana masomero lye epya naddala mu abali ebweru eggwanga ng'oyagala omuntu asobola okubanga asigaza omwana wo nga bwamusomesa ate nga bwamulabirira ng'ali ewaka Aisha Foundation balina essomero kale tuli wano ku kkooti emakindye ensonga etuleese ya mwana mulenzi Sipapa olunaku olwaleero agenda akomezebwawo mu maaso g'omulamuzi okwongera okubanga ate agoberera ku misango gye myezi ng'ebiri emabega yaleetebwa mu kkooti okakana ng'atwaliddwa ku alimanda Eluzira era gy'akyali ng'asaavinga tasaavinga naye nga bw'alinda okubanga ate awulira emisango gye egyamuteekebwako egirimu egy'obubbi kale kakati tugenda kubanga tugendako mu kkooti tulabe embeera nga bwegenda okubeera waliwo essuubi ly'okumusaba okuweebwa beyiro twagala ko balina asobola okubanga emuweebwa ebifaanaganako buli totuva kusemera together with my land colleague Samuel Eyutre and Charles Howard. And it is true the matter is coming up from mission. It was the last time we appeared before you. We gave some directives to the state, especially in regards to informing court in details about the inquiries. You gave us a longer adjournment so that the same should be vanished today. In that regard, we pray that the same information be given by the state. Why? Because the more our clients are in, the more it infringes on their right to bear here. So what is the level at which we are? This matter was first brought to court in September 9th. So basically, this thing has spent 3 months. Approximately. So they are still within their time limits, however, we encourage the police to speed that up before the fine for them. most of that.
government is still within its timeline within which to conclude inquiries in this matter. However, we encourage them to get in touch with the investigating officers to speed up the investigation such that the matter goes out for trial with the appropriate court. The matter will come out for further mention on 12 December. Tuli amusima olunaku lwayo tuziwa ne emakindye okulaba nga tugenda maaso n'okuwulira omusango oba tulabe engeri omusango gwa client wange Sipapa ne mukyalawe Shamira okulaba nga we gutambula. Lwe twasemba okujja mu kooti yatuwa ennaku 3 gwe mwezi mulamba okulaba nga state oba omuweereza wa gavumenti aleeta obujulizi bwonna. Ekyennaku ennyo era azze n'agamba nti police tenamaliriza investigations kule emisango gyonna gye bagulako abantu abo babiri oba bakransi banga babiri. Olwo kooti neetuwa okuva kati paka nga 12 December okulaba nga tukomawo. Of course mu mateeka omuweereza wa gavumenti aba akyalinayo ebbanga lya myezi egiddako mu maaso 2 okulaba nga akyaleeta obujulizi, naye ekyo tekigaana ye kuleeta bujulizi mbagirawo oba mu bwangu ddala. Of course kye twasaba ku lw'ensonga 2 oba 3. Ekisooka ffe tumanyi nti gino emisango tebagizza mu luzungu kye tugamba Trump tap charges. Bombi ate so muyekayeka nti Sipapa naye ne mukyalawe n'engeri gye babakwatamu yokka yali emenya amateeka, era tumanyi nti essubi likyaliwo okulaba nga buli kimu kigenda bulungi. Lwe tunaakomerawo nga 12 tulina essubi nti kooti enkulu ejjaba nga emaze okuwuliza bail application yaffe olwo bajja kuba nga bali wabweru nga tuva nabo wabweru. Echa bail application council twakoma tugamba gye mugenda okukolako ku luno kyayise. Yes, ekisooka twategeeza nti tugenda teekayo bail application, era bail application empapula zonna ne tuzimala. Ekyennaku ennyo ne baggalawo amakomera nga tebakkiriza abantu kuyingira weewo balooya ku lw'ensonga y'obulwadde obulimu oba Ebola. Naye leero era ntegeeza omulamuzi n'aŋŋamba nti kasa tumala kooti eziriwo leero zonna oba emisango gy'alina nja kgenda mu chambers oba nja kgenda mu office ye okulaba nga asayininga ezo empapula weewaawo ne bakransi baffe bonna basayininge. Kanso ekirala ng'ogyeko ekyo bagamba emisango gino tegirina kwozebwamu eno kooti, tulina essuubi muno gigenda kwongerayo mu kooti endala before bail application oba gigenda sigala mu eno kooti? Of course essuubi kuffe teririiwo nti emisango gijja kuva mu eno kooti ku lw'ensonga singa bagamba waaliwo okubba by this time round obujulizi bwali baddewo. Wakati wange nammwe tetulaba nko ne ba complainants mu kooti tebajjanko mu kooti. Naye le sigwe no gwe omusango gw'ogamba nti ngulekedde police oba nga gwe complainant tebasobola kubbako sente ezo z'oclaiminga nti Sipapa yazibba, gold gw'ogamba nti Sipapa gwe yabba, amasimu ne laptop ebisinga bya bei sente nyingi zigenda na mu billion, then gwe n'ogamba tosobola na kujja mu kooti. Somewhere there was something fishy, waliwo ekintu ekitali clear. Yensonga lwaki ffe tumanyi nti emyezi 6 tuyinza n'obutagimalaako nga bakranti baffe bombi bali wabweru. Era tetusuubira nti bagenda kuba n'obujulizi obugenda mu kooti enkulu. Ku lw'ensonga gino emyezi 3 kyokka gye tutambuddeko weewaawo ena bali badde babuleeta. Complainant ye mwamutegeera oba still state ye of course ba complainants wotunuulira ku mpapula eziri ku kooti weewaawo ne omuweereza wa gavumenti zaalina si muntu omu eringa famire y'abantu nga 5. Na at least moyo family y'abantu nga 5 at least wali baddeko omajja oba 2 abagamba nti kituufu baakikola n'ebigenderako bye bino. Ekirala ekikulu omanyika tulina cameras ku nguudo zaffe zonna
kwene essaawa zaalibadde ziraga nti si papa we yava wano ne group ye oba ne mukyala we nga bakikutte kino na kino mu mmotoka yaabwe ne bagenda saidi wano ne babreaking enju ya gundi ne bayingira n'ebyo byonna tebiriiko era tebinatuuka ku record. Ekira nga tumaliriza ye omwana wa sipapa omwana w'omukyala ye baamala ne bakkiriza okubanga amu-access. Omwana w'omukyala ekisooka njogeddeko naye tebanamukkiriza kumu-accessinga era kirotatinga ku bulwadde which is very understandable obulwadde bwa Ebola ku lw'ensonga omwana ali wabwe ate maama ali munda. Kati kyemmanyi embeera bwe kakkana ey'obulwadde omwana ajja kugenda yeegatte ku maama we. Amannya Geoffrey Tulyamusiima. Okudda mu kkooti tukomawo mu kkooti nga 12 December. Tukomawo mu kkooti nga